Embeera y'ebyentambula ekaloba buli oluki olw'embeera y'enguudo mu Kampala neewakisa okwongera okufaafaagana kyenkana buli luguudo oluyingira n'okufuluma ekibuga lulimu ebinnya nga bino biviirako obubenje okweyongera. Tulambudde enguudo ezimu mu Kampala okuli olw'Essalaama, Station Road, Mukwano Road, Kibuli oludda Entebbe wakati w'enkulungo y'Ekibuye n'ey'essaawa ya Queen okulaba embeera mwe ziri. Mu bitaala bya Jinja Road waliwo ekinnya ekinene, bw'oweta ku Station Road nawo waliwo ekinnya, ate bw'otuuka ku nkulungo ya Mukwano ne Gubulasala. Abagoba b'ebidduka bonna obwedda basaba KCCA ebakolera enguudo. Ekkubo tutononyedde pikipiki sikabuzoba tuyina n'emipiira gyokka n'okwetomera kwokka twetomera nga tusala binnya. Naye kyenze mbadde nsaba gavumenti tuyambe etukolere ekkubo lino. Beera bisa nnyo bobokana bokamani tusobola kuddira wakati mu Kampala noleka amakubo ne gafaana bwe gati ng'emmotoka ngisasulira omusolo. Bano aba KCCA beeyiya bweyiiya ndowooza baleeta ebisiriiza bino ebyamanda ndowooza bye bakondera muno enkuba olutonya ne bivaawo. Ku luguudo oludda Ekibuli bw'obeera teweegendereza oyinza okugwa mu fulejje. Oluguudo oluva ku bitaala by'e Makindye, Salama Road ne Busaabala nazo ziri mu mbeera mbi. Ab'Ekatwe bagamba KCCA eddaabiriza ekkubo eryo emirundi mingi naye ebiseera ebisinga bakozesa malamu ng'enkuba buli lw'etonnya. Enfuufu eyonoona ebintu byabwe. Abantu zifa, enfuufu eyingira era omuntu ajja mu dduuka n'agamba banena entebe zino nsasula lenti, nsasula ikamu taxi, nsasula city council. Neno otunuulya kasoma bw'ayingira mu dduuka n'agamba entebe zo zaalibadde nnungi naye enfuufu ezikubye. Naye atuyambe atukolera oluguudo naye oluguudo lulinga olutali mu kibuga. Waliwo ekiri wali bakakiziba ennaku nga 3 nakyo kyazzeewo. Kino kyondowooza buli wiiki bajja ne bayiwawo ebitakataka era olaba embeera nga omusana guba gwase enfuufu. Fe abasuubuzi fe tusinga okusasula omusolo naye nalengera ekkubo bwe liri tunuulira ebintu byaffe enfuufu nga bwe bifa. Olw'okuba ekkubo lino bbi nnyo emmotoka ezisinga obungi ziyita gye zitalina kuyita ne ziryoka zitomera abantu. Abantu wachaafu emoka zo zonooneka ebyo nti wali gundi atwala Ismail kumanya moka zifiirawo laba bezibona laba amatera kutomera va nayo. Mu kukwata ebifaananyi tusisinkanya amyuka akulira KCCA Engineer David Luyimbaazi n'ategeeza nti enguudo ezisinga obungi zikaddiye zeetaaga kuddamu kukola. Oluguudo lubeera n'obulamu bwa myaka 15 ku myaka 2 enguudo zaffe zirina emyaka 45 myaka 5 twetaaga zizza bujja so chokola ntuyina ebintu kati program gye tuliko kugeza ku mobilizing center tulaba nga tuziddaabiriza kuzizza bupya. Agamba nti buli mwaka beetaaga obuwumbi 10 okuddaabiriza enguudo. Obuwumbi 10 okusobola okuddaabiriza enguudo batuwa obuwumbi 25 tebutumala. Yensonga lwaki embeera eri nga bw'eri ate n'enkuba tezituyambye enkuba etonnye nnyo nesumula ebiraka byonna byonna. Olunaku lw'eggulo babadde mu kusaba ku Eklezia ya St Agnes Ekibuye omubaka Sewanyana Alan owa Makindye West ne Muhammad Segirinyo wa Kawempe North bategeeza nti bagenda kusa gavumenti ku nninga oluguudo lwa Salama lukolebwe. Ebintu bye twakola nga tetugenda kuwummula omubiri ngenda goyewaawo mu wekisi ntono nnyo aga amakubo gonna mugenda kutandika okulaba nga gatandise okukolebwako oba baagala oba tebaagala. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutudde Nagolo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alabudde ababaka abo nti baakukwatibwa ke bageza ne beekalakaasa. Eggwanga lino lirina amateeka oyo yenna alina enteekateeka ez'okuteekawo olukuŋŋaana okukumba amateeka go wegali ge balina okutambulirako wansi wa katundu namba 5 Kapoma. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino.